Nenga nalonda ekyapa amanya gange. Nagamba. Nalonda nnyo. Okimanyi wentegedde nti abantu bangi beegomba Ssaalongo. Omusajja omulungi. Wabula sikuta mukwano sembere eno. Lavia and Taylor ne mwami SB4 yo kati wenjogerera eri mu Kikumi Kinaana. Ndowooza olidde obugambo bwe bwayogedde nti abadde takimanyi nti abantu bangi beegwanisa SB4. Munnange ebyo kasuubire nti abalungi muli bulungi ku lunaku olwaleero lwa Sunday. Kasuubire nti abamu mwagenze mu masinzizo abo abakkiriza mu Yesu Kristo, era nsaba Mukama yongere okuba nkuumira, mwebale kulikinga, kusubscribinga na kukomentinga. Nga mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero mbaleetedde omukyalo ono Taylor ne mwami we SB4. Nyambalitsa ne ku side eri Maama Fiina nga bambi waliwo ali mu buddabudda oba amugudde mu kafuba. Bano abaagalana ngamba Taylor ne SB4 bafunamu obutakkaanya emabega kaawo, era nga kati wenjogerera bareconcilinze oba nti bazzeewo buto, era laavu yaabwe kati mpya. Era Taylor asuubiza nti Yesu wa kumutta, tagenda kumutta, agenda kubeerawo afumbe mpaka lasiti. Naye nga kye twebuuza, bino bye twawulira mbu SB4 ayagala genda UK, bukyagenda mu maaso oba wanaafuna visa ye yagaana anaalekawo omukyala woono oba anaagenda naye? Munnange ebyo naffe tukyabyebuuzaako, naye nga amawulire agaliwo bano baddiŋŋanye, era bambi ng'eŋŋombe egamba nti abalongo tebakuzibwa wabweru wa nnyumba. Ndowooza bambi bano babirowoozezzaako, Taylor ne yeekuba mu mutima n'addayo ew'omwami we eyakyali ewaabwe, era nga tulinze kadaali munnange. Maybe akakadaali ke kanaamakinga Taylor okustopinga okubeera insecure, kubanga bambi ye yayogera ebisongovu, naye bambi ye yakinenya ku stress eyo abakyala gye batera okufuna nga bamaze okuzaala. Stress eyo etwafectinga nnyo abakyala, era nga buli mwezi ne ku mwana omuwala atannazaala ne waba ali mu myaka nga 15 nga yakatandika okugenda mu nsonga atera okufunamu kako ka stress, era ekitonde kisajja abamu tebakitegeera nti ekyo kibaawo, naye nga bambi stress oyo abeera caused by hormonal imbalance. Era bambi ye Taylor we sympathize with her, era nga tusaba waaliddamu okufuna obwo obutakkaanya oba ng'ezo stress zizzeemu omukuba, yeewale media, wekiba tusobola afuneko ka media break, alekerawo okwogeza abantu ebisongovu. Era nga waliwo nekifaananyi ekifulumye nga Maama Fiina waliwo amubudaabudda, tetumanyi ki kimuluma, naye ng'abamu bagamba nti maybe nsonga za SB4 ne Taylor mb'oba yabadde naye ali mu kujaganya. Ate munnange nno ne bya Maama Fiina no side eri nno nabyo biri questionable, kubanga guno omwaka yayanjula nno omusajja, yayanjula omusajja naye feesi yagikweka, tewali amanyi feesi ye. Era waliwo blog omu gwe bayita Peng alinooni nnyo ku Facebook. Peng akozesa amannya ga Raymond Sulphur, yavaayo n'agamba nti munnange Taylor oba oyagala kuuma mwami wooyo noonya ssente. N'agamba nti ennaku zino abaami nabo bateeka leegi gye balaba, baagala ssente. N'agamba Taylor era guma nnyo guma, kubanga Maama Fiina nze mumanyi bulungi, yaliko omuntu wange, mumanyi bulungi, era yayanjula omusajja tewali amanyi feesi. Naawe kennyini Taylor tomanyi feesi yo. SB4 ate tavangayo kubyogerako, watyanga yeeye. Munnange nno ebyo byayogera Raymond Sulphur, oyo blogger Peng awangalira Sweden. Wano omukyalo omu gwe bayita Senga Acid yavuddeyo n'agamba nti naye stage ki Maama Fiina gye yabuuka, ebipostinze mu group emu gye bayita The Chest ku Facebook. N'agamba ne which stage did Maama Fiina miss? Kubanga abaana bamuyisa mu kamwa, abaana bamuvoola, ate nga mukyala wa kitiibwa. Munnange abamu ne bakomitinga ne bagamba munne Maama Fiina yabyereetera, ate oba yambala bulegingi n'akuba omuziki n'ahaginga ono n'adeetinga ono n'adeetinga oli, nti munnaye maybe kyoba tebamuwa kitiibwa. Kyova olaba abantu boogera anyhowly about yet mukyala wavunaanyizibwa. Era emyaka nga 4 emabega Maama Fiina yali ali mu
kupatinga ngali mukulya bulamu nono blogger gwenjogeddeko me blogger no natamiza mama Fiina namukwata obutambi nga mama Fiina ayikola obusolosolo okuva olwo no blogger peng amukoonako nnyo era nga tekisookinze ku bintu byayogedde ku mama Fiina gegamole gembalina ku lunaku olwaliro